buli muntu atwala obuvunanyizibwa era kyekyatuvuddemu okutwala obuvunanyizibwa ku nnyanja yaffe eno mulirwana waffe ennyanja ya Kabaka. Ennyanja eyo abatagimanyi yabyafaayo nnyo kubanga ebbumba eryavaamu lyazimba ebintu binyinyi ebitwetoolodde ate era na revival y'abalokole ab'omwoyo eyasooka wano mu kitundu babatizangawo ku Kayanja ey'omukyala Dawuda eyajjanga aba Elimu Pentecostal Church eri wali wansi ku lubiri nga wali so olabira nti okutufaako eyali ennyanja kati efuuse kidiba bwogenda ogitunuulira ekireseewo kizibu ekyo nti emyala gyonna bwe gyonna bamaze okugikola kati amazzi gonna gayitawo no ku sipiidi yiriyiri gonna ne gagenda ne gayiika mu nnyanja yaffe ennyanja ya Kabaka kakati ejjudde ettaka lyonna erivudde mu bitundu byonna ebirinaanyeewo kati kyetusazeewo kwe kusooka okukola ekidiba ekisooka ekinene amazzi gano gonna mwe gajja okusooka okutuukira oba gazena ttaka oba bucupa oba biki we gajja okusobola okutuuka kati gasengejjebwe gagende mu bitoogo kubanga waliwo ekitoogo ekyetoolanga ennyumba nga kyekigisenge ennyanja eyo kakati bwe ganaava omwo ge gaba gayingira gokka. Twagala kwebaza nti Katikkiro namukubira essimu nenjogera naye nampa Minisita Anthony Wamala era minisita oyo twogedde naye yajja wano netwogera ne ttiimu ye yonna era plan tugirina tugenda kuba n'olukuŋŋaana olunene ennyo ne stakeholder bwekikwatako abeetoolodde ennyanja eyo bonna n'aba KCCA kubanga ekibuga Kampala kifugibwa aba KCCA era nabo tuli nabo engineer Semogerere tubadde yajjako na wano natusobola okutula ku nsonga eyo tugenda kubeera mu lukuŋŋaana olwo lujja kubeeramu bannaffe aba St. Lawrence abafa abawano aba Popopo n'abalala bekikwatako kubanga bonna bakwata ku nnyanja eyo then tutuule ne Dr. Anthony Wamala ku lubiri awo tutuule ebulange tusobole okukuba ddala empenda ezannamaddala ezigenda kati kyetukola kutaakiriza tugezaako okutaakiriza mulwadde butafa and then tusobole okuba nti tugenda mu maaso era KCC bakkiriza okukola oluguudo olwo kuba naye mukoka bw'atonnya ava ku Nabunya nga ava ku lubiri ne ku Nabunya ate era ayongera kutwala wali eri so ennyanja ya Kabaka egenda kuddawo n'okusinga bwe yali ate era ejja kutuyamba ffenna kubanga ennyanja kintu kya mugaso nnyo eri obulamu bw'abantu. Obubaka bwaffe obw'amazuukira gano aga 2025 bwe bubaka obwaki obwa okutwala obuvunaanyizibwa kubanga okuzaalibwa kwa Mukama waffe n'okufa kwe n'okuzuukira tulaba abantu tekwabaawo obulwabu bakuba Katonda yasalawo naye eriyo abantu abatwala obuvunaanyizibwa era tubalaba Maria yatwala obuvunaanyizibwa Yusufu abagezigezi batwala obuvunaanyizibwa ne bajja ne bayamba era tulaba Nikodemu yajja n'atwala omulambo gwa Yesu ne Yusufu eri Mathaya ne basima n'entaana banaamuziika abalala batwala obuvunaanyizibwa okumakinga sure tibakola obuloosa bamalayika bajja ne bajjawe wateekwa okubaawo obuvunaanyizibwa. Katutuna mu Uganda tulaba tulina emirembe ekitundu kyaffe kino ekitwetoolodde bw'otunuulira ekibuzo kyembuuza nti okudda obujja oba okuzuukisibwa mu by'omwoyo kwali e Los Angeles naye bw'otuuka e Los Angeles kibuga kiryanga nsi bajeti yaabwe obugagga bwe baliko tebwogerwa be bazanya emizannyo gya drama ne bazifunamu sente ne bazanya n'ejjaffe ne bagifunamu sente ne batugeramu engero ne batufunamu sente ate bayiiya nnyo mu Silicon Valley n'ebya computer n'ebya AI ne bafuna sente. Kati bwogenda mu Wales era revival gye yava okuleeta eddiini kubanga baadde okulyawo n'enjiri abasinga baali bava Wales waliwo revival yaliwo nabo bagagga bazibu bwogende Korea nabo bagagga bazibu ffenaffe twalina okudda obujja n'enjiri yabula gye bayita East Africa yali wano mu East Africa atandikira Congo Boga negende Gahini e Rwanda nejja wano e Namutamba naye ffe lwaki ffe tulina confusion mu region ne we twogererawo n'abantu balwana abantu bafa enjala lwaki tukyalina ebizibu e Sudan e Congo lwaki nga tetwayita mu kudda obujja okupya nze ekizibu kiri kimu era kyenda nti tewaliwo bantu batekinga responsibility kutwala njiri eyo ey'okwenenya ey'okuzimba abantu ey'okulaakulana baayawula obulokole kukola ne batugamba tufune emirimu naye omulimu ogufuna kati omulala akusingako bwajja nga bagoba naye singa nfuna ekyokukola nensobola okufuna kyengulira magala eddiba nensobola okugyamu esente nensuubula nengaziya ekyo kyekyaleeta obuzibu nti baayawula ku bintu eby'omwoyo n'ebyomubiri tebasobola kubigatta na kubikunyweza ate nekira n'eddiini nayo nejja neewamba okudda obwo obujja kati neebwa abantu amateeka
toyambala boti toyogera boti ate nga ebyo nebyokwambala bisinziira muntu w'embeera y'omuntu gy'aba afaanana kubanga bwe naabanga nina ssente sijja kwambala nange nga nyambadde bubi sijja kubeera nti nsasamaza abantu so obwavu bwe butahandolingibwa nakubaako bye tukola nga tunoonya mirimu tujja kwesanga nga tuli mu kiseera ekizibu ekinene nga bwe bagambye California abantu bakozi bakola ebintu byabwe ne babijja mu ssente ne Bulaaya bwe bo tebalina na bintu tebalina mwanyi tebalina byuma bino bikola ndabirwamu oba bebikole oba aluminium babigula buguzi mu mawanga amalala ne bagulayo amayinja ne bagasaanuusa ne basobola okukolamu ebintu ate bwe batuguza wano obalaba abahuangsang batuguza wano amadirisa n'enzigi naye nga abasajja omusenyu tebagulina era bajja ne batwala omusenyu gwaffe ne bagenda bagukolamu endabirwamu ne bazikomyawo wano ne batwala embaawo zaffe ne bakolamu fanicha ne bagikomyawo wano bwe tutayige kwekolera bintu byaffe tujja kwesanga mu kiseera ekizibu so bwe bubaka bwaffe buli muntu atwala obuvunaanyizibwa era kyekyatuvuddemu okutwala obuvunaanyizibwa ku nnyanja yaffe eno mulirwana waffe ennyanja ya Kabaka ennyanja eyo abatagimanyi yabyafaayo nnyo kubanga ebbumba eryavaamu lyazimba ebintu binyinyi ebitwetoolodde ate era na revival y'abalokole ab'omwoyo eyasooka wano mu kitundu baabatirizangawo ku kayanja ey'omukyala Dawuda eyajjanga aba Erimu Pentecostal Church eri wali wansi ku lubiri nga wali so olabirira nti okutufaako eyali ennyanja kati efuuse ekidiba bwogenda ogitunuulira ekireseewo kizibu ekyo nti emyala gyonna bwe gyonna bamaze okugikola kati amazzi gonna gayita wano ku sipiidi yiriyiri gonna ne gagenda ne gayiika mu nnyanja yaffe ennyanja ya Kabaka kakati ejjudde ettaka lyonna erivudde mu bitundu byonna ebirinaanyeewo kati kyetusazeewo kwe kusooka okukola ekidiba ekisooka ekinene amazzi gano gonna mwe gajja okusooka okutuukira oba gazena ttaka oba bucupa oba biki we gajja okusobola okutuuka kati gasengejjebwe gagende mu bitoogo kubanga waliwo ekitoogo ekyetoolanga ennyumba nga kyekigisenge ennyanja eyo kakati bwe ganaava omwo ge gaba gayingira gokka twagala kwebaza nti Katikkiro namukubira essimu nenjogera naye nampa Minisita Anthony Wamala era minisita wetwogedde naye yajja wano netwogera n'ettiimu ye yonna era plan tugirina tugenda kuba n'olukuŋŋaana olunene ennyo ne ba stakeholder bekikwatako abeetoolodde ennyanja eyo bonna n'aba KCCA kubanga ekibuga Kampala kifugibwa aba KCCA era nabo tuli nabo engineer Semwogerere tubadde yajjako na wano nga tusobola okutula ku nsonga eyo tugenda kubeera mu lukuŋŋaana olwo lujja kubeeramu bannaffe aba St. Lawrence abafe abawano aba Popopo n'abalala bekikwatako kubanga bonna bakwata ku nnyanja eyo then tutuule ne Dr. Anthony Wamala ku lubiri awo tutuule ebulange tusobole okukuba ddala empenda ezannamaddala ezigenda kati kyetukola kutaakiriza tugezaako okutaakiriza mulwadde butafa and then tusobole okuba nti tugenda mu maaso era KCC bakkiriza okukola oluguudo olwo kuba naye mukoka bw'atonnya ava ku Nabunya nga ava ku lubiri ne ku Nabunya ate era ayongera kutwala wali eri so ennyanja ya Kabaka egenda kuddawo n'okusinga bwe yali ate era ejja kutuyamba ffenna kubanga ennyanja kintu kya mugaso nnyo eri obulamu bw'abantu. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46
nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter. Tulina aba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze. Tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola tukuba plan. Mu ekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basa Little Birds School. Elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services.